gwe eyekumidde ku lutimbe luno olwa Kyaggwe TV nkusiimye nnyo weebalire ddala. Olwaleero mu programu eno ani tuline Honorable Robert Migadde Ndugwa, ono ye mubaka ow'ebizinga eby'Ebuvuma. Abadde atunyumiza emboozi mu buto bwe ng'akula ng'asoma. We tufundikiridde we tuwumuliriddemu ng'Abaganda bwe bagamba nti okuwumula si kutuuka. Tubadde ku ssomero lya St. Augustine lino liri Wakiso gye yagenda ng'avudde e Namiryango College. Kakati Honorable, twagala tweyongereyo. Otugambye nti wali omaze okufuna obwa Chief Judge era ng'olina enkyukakyuka. Tubulire enkyukakyuka ezo ze waleetawo ku ssomero. Kakati akalala nti nga nkyali Namiryango bansuspendingako nange a week. Kakati naye teacher omu yamatiza deputy kunsuspending. Namanyi Namiryango twakolanga nnyo era nga ekisooka mu case ng'oripotinga wali kye basooka okukebera mu luso. Luso ssomero eryo nga tewaliwo kupangisa bino mbu yali nga olimanyi ebiseera ebyo nange nali ku St. Kizito Mpigi naye nga bw'oba tolina luso nga bakuwa ekitundu kye ekyokusawo oba okozesa jirita oba okozesa kambe gwe olina okulaga nti ekitundu kye bakuwadde okikoze. So kati naye nga tulina nga oluusi ogamba neewaze ntya because bwemba musalira neewaze ntya okuba nawe oluso luno lwa gundi buli weekend amabavu mu ngalo. Kakati nga olina okufuna medical form. Kati nagaye nalina jjajja wange oli yali chairman board of governance kati nafuna medical form emugamba bajjajja nze oluso lunkola ki lumpisa bubi. Jukira nakyo kiyinza okubeera ekibonerezo bullying oli yavaawo wago naye oli akusalira oguntu nga gulimu emirundi ebiri ku kyono omulala. Kati jukira prefect wa senior 2 wa senior 3 kati omu akubonereza eyaganye wali eri nti bw'oba kusanga nga okaabera okumpi naye eyatutte apeta n'ogaana n'atya nti wanaamusanga nga wenakusanga okaaba ajja omubonereza akubonereza muki akusalira oguntu nga abalola bakubasalidde kwano gwe bakusalira eri kale ngamba nve ku luso luno nenfuna ati medical form anyway so nga nenfuna ne medical gundi gye bampa ku ssomero nga bakuwa yotamanyi nti no ontakkirizibwa kola ki kusaawa because nalina muguni endala nti mukono gwange gwali gwakola ki gwaminyeka. So kakati naye ng'oli takkiriza ebyo prefect so kati nga nina gifuna. Kakati musomesa omu one day ye n'agamba ebyo tebikola ki tebinkwatako alina okukola. So kati omulimu gwe yampa okusaawa n'eŋŋaana okola ki okusaawa nga nze nina gundi medical gundi yange nayagala ngobe muki bwe yajja n'ansanga mu kibiina nga naganye okukola ki okusaawa nayagala nfulumye muki mu kibiina kye neŋŋaanira muki mu kibiina. Kati ye n'afuluma omuyizi ono bw'anaavaamu nze nga nyingi. Kati bw'afuluma teyadda lesson eyo nange ngibeeramu paka kuki ku lunch time. So kati nagenda nakolagana ne deputy ne bansuspendinga okumala ki week naye nga Kibuuka takola ki Kibuuka nga tamanyi. So kosi yaita soba kulopa Kibuuka nga amanyi eyo si nsonga suspending saki kakati naye bwe bansuspendinga saafuluma ssomero nasigala nga ngenda okusoma classes nange ye gye sigendamu naye nga endala zonna akola ki kati wabala ennaku 3 wiiki eggweko then omusomesa olina amanya nkyalimu kati naagira basomesa banne okubeera nga abegugunga ono mwana wa gundi yekikula ki yes yalina buyinza ki okubeera nti so nga musomesa oyo yayagala nnyo so that they expel me kyekimuluma nze
si saawa abalala bonna bakola ki kakati bwe wali ogwirayo Kibuuka nampita nangamba nti go home komewo after ki 3 days kuba ze zaali zibulayo gundi eri akikola kukakanya ki embeera dokita oyo dokita Kibuuka mirembe kuba bwe yaŋŋamba nti okulinga embeera eyo yambulira ki ekyokukola nti when I was coming back twali tebakkiriza kaati hair cut mu Namiryango naye dokita Kibuuka oyo yaŋŋamba nti nzije nga nsaze hair cut so I didn't know lwaki so nzija nga nsaze hair cut nga yagiŋŋambye so kakati nsanga ayita Edmonton oli omusomesa yali atwala ebya compound biki ku lunaku lwe nali reporting amubuuza oyagala mwana ontu nkolere ki yamugamba this boy should be expelled ye suspension tekola ki temala yagamba bakungobere ddala era mu Dr. Kibuuka namudamu naye okimanyi nti ono yasasula school fees kufuna omusaala zefuna omuti gw'omusaala kakati Kibuuka nga yategese makansi ye wali nagamba era mu bigambo engegamba oli musomesa but it is this boy who pays fees. I can't pay you without fees. Kakati najja makansi nangamba it is this hair which is making you stubborn. Kanayisa mwate ki makansi nayisa mwate makansi kati omusomesa oli nalaba nga bakukakkanyiza nalaba nga omukoze eki kati then oluvannyuma ate ne bampa permission okugenda eseeta osalevi embiri ziterere kozi nga zisobola kubeera nagundi so eyagitalamu ate yampa permission okugenda eseeta so that was the only incident. Naye kale tuddayo reforms nga tonagenda ku reforms honorable otugambye nti omukono gwakutuka omukono guno gukutuka gutya era mu biseera ki kono gwakutukira mu primary gwakutuka mirundi actually ebiri gwakutuka gusooka ne bagugira ne guddamu oluvannyuma actually ogwokubiri nali ntambula buki butambuzi nseera nonkola ki olwo nga teri bibuuzo budde ki tekyakukosa kusomera nakola exams za P7 nga nina kigundi kiseminti naye no waligirako okuwandiika ng'olina ekiseminti si kyangu ate nga gwa right kyokka ate n'omaliriza n'obufuna buna naye okuwandiika ng'olina ekiseminti ekyo ng'eri munda wakusiiwa oyisaayo osonsekayo obuti bwoti otakula so but naye oluvannyuma baddamu ate ne bagumenya ne gukola ki oluvannyuma nga maze mu holiday ya P7 baali bakisamiti bakiteekako olugazaawo naye ne gutereera so eyo nga tekyali kinsonga kakati eri St. Augustine kumpi yali nga turning point mu byobufuzi byange Namiryango nga okwesimbawo maybe guno okwesimbawo bakanto mwana wani ono lyawaza lemete nga muli balangire no kugule ya wansi eno nga so it was very difficult naye St. Augustine eribwe nafuna opportunity nesimbawo nempangula nga training eri Namiryango oluusi bakulekera essomero one person in charge of the school era I remember olunaku lumu abasomesa bonna ne headmaster bonna bagenda ku picnic nabo nga omwaka ogwako okukola ki ne bandekera essomero
from morning bagenda kudda ki waggulu kawungeezi nnyo. So nobeera ng'oli in charge of the school okuva ku makya paka kawungeezi nga gwe headmaster gwaliwo. So naye nga abaana nange nabateekamu gundi nti nga really abaana barespectinga chief judge okusinga teacher. Era to do that si kugamba nno batulugunya, you just set principle nebeera kikiriya. Osanga omwana omusomesa amufukamiza saawa zakola ki za kusoma. Nyina abasomesa abasobola okukola kati gwosembayo nga nze nsembayo to enter the class n'okumakinga sure nti embeera abaana bonna bakoze eki bayingidde. So ng'osanga nga oli bamufukamiza mugamba lwaki ofukamidde nsaawa za gundi nti teacher so and so yamufukamiza mugamba stand up go to class. So nkya namusanga namubuuza nakuwadde punishment lugundi nakugambye ofukamira wali nagambye okusaawa wali nagamba chief judge yakoze eki chief judge yangambye enveewo. So nga talina kyakola because nateekawo gundi nti and that is now personal administration ey'abayizi nti abayizi nga njagala nnyo abayizi ffe twefuge because ekyavaako eri gundi eri twasangira nga tewali prefectorate body waliwo abayizi obutakkaanya na ssomero leadership kati omwani okususpendinga abaana ne bagoberamu n'abakulembeze. So nga waliwo gap kati nga obukulembeze budire ki abaana abalonda omuntu waabwe ini eschool abaana abalonze ba prefects baabwe babaweereze. So kakati so ngero omwana kati omwana of course mu ssomero it is inevitable nti ojasangayo omwana gwo suspendinga naye okendeeza ku basomesa be bandisuspendinze. Abasomesa ye obusungu obungi ayinza n'okususpendinga abaana 5 kakati gwe you find a way omwana n'omususpendinga nga n'omuzadde bwajja surprisingly nga omuzadde bwajja gwa suspendinze omuzadde era alaba chief nga waliwo yes tagenda wa teacher tagenda wa deputy nga gwa baba because the school management actually headmaster oyo Mr. Mboga yali ku St. Lawrence oba Esondo oba akyali oba naye nga headmaster by then. So nga bwegamba tuyambako essomero okukola ki okulirwaninga. So nga era bwagende wa deputy nti omwana wange ono bamugize gundi akugambe era deputy amugamba alindeko kyali mu kibiina naye mulindeko agenda kola ki agenda kujja and you come and that is all you say okay muzadde naye munange muzadde nze nange ndi muyizi nange ndi muyizi naye omwana wo bwaba balinga bwati bwakola nze nsobola okugobwa naye omwana wo asobola okukola ki so n'olwekyo naye mubuyire and mwana addayo mu ki so nga naye ne permission nga n'omwana surprising nga osobola okuwa omwana permission okugenda eka naye nga gwe teweewayiyo nze nga seewa yange kugenda ka nga naawe olina gy'olina okugenda nze nga olwo ngenda headmaster oba deputy naye bano abaana omwayo ka short gundi short pass one day genda okime kino. So era n'akomawo ku gate ne bamunaalaga ng'alina permission judge yamuwadde nga even have a stamp because obviously nga alina ki so kakati gundi ne traininga mu ssomero reforms engamba nti okwawula abayizi bano bali student leaders basobole okufuna respect. Ebiseera ebisinga tewetaaga kukozesa maanyi okulembera abantu naye kuteekawo mbeera abantu bano bakuwe respect ate naawe ogibawe naawe bagikuwe. So bwe babeera nga tebagikuwa bwe bajja kuddukanga ng'olowooza bakudduka lwakuba bakutya so nga sirwakuba kakati. So yogamba nti no prefects balina kwambala long sleeved kati looza gundi zange ba prefects kubawula gundi balina kwambala long sleeved balona balinga muki short
ngamba 2 ba students head boy uchi balina okuteekako makooti because I'd seen it in Namilyango. Prefect alina okubeera ne badge ekyo kyokka nga kyongero omu student prefect ono okulaga ati nayawukanye ku balala ate n'abalala ne beegomba beegomba nti nayambadde kooti the whole school teyambadde bagamba kaakati era nensaba essomero nti abantu bano babayambako to do a service every end of the month bitaagangayo facilitation so olugira muti gwa sabuni kilo ya sukali fe ba head boy head girl chief judge olugira nti no mutwalo gogo at the end of the month essomero nga likola ki nga lyeri kusasula just motivation because gwe prefect bonabanga nawe obonera nga toyina sabuni toyina kasukali then how ogenda kugamba oti omwana nti gwe engoye zo zidugala toyingira egondi nga nawe zo so ogenze n'osaba omuyiza ate prefects abava mu families ezitasobola nakumuwa byetaago naye ate kati example kakati somero nezikiriza from that day ebintu ebyo kati webiri ekirala nga nti teri prefect kumudiscipliningira kwa assembly balina police essomero muno wakoze bubi biki ekiyinze zakola koki twakolako bubi no throughout era nze the only time gye bandisciplininga simu ku assembly disciplining olwo mbooko nga bangamba nti gwe tukumanyi there is no way sebo bankuba embooko nga nafunye 90 ne baleka teacher naleko wa yafunye 60 yafunye nkaaga nebatamuleka nebamuleka nebamuleka nafunye 9 naye nga bangamba nti eno enamba eno zino zewagudde zino bade bulagajjavu kuba tumanyi ozimanyi nkuba nga nafunye so kakati so netubeera nti naye polisi nti abagundi babeera eri mugundi nga nti at the end of the year prefects balina okutwalibwa out essomero magis budget for it prefects bano bayita nabo mugundi nyingi batwaleko nga pikini ngamu abasomesa we mugenda n'aba students neera nga bwekiri then kati ku ssomero eryo surprising nalina gwe naawe wasomako twakolanga combinations 4 kati nze nakolanga 5 ku ssomero eryo because oba subjects combination ya subjects 5 kifo kya subjects 4 kuba mbakolanga ya 3 kati nze nakolanga ya HEGD art history economics geography divinity art 5 kijje kitya kakati bampa combination ya history economics divinity geography HEGD naye nga nina ekitono ekyaki kya art kale ate nga nabino byonna nabiyita kuki O level so nga njaga combination imaga nonze I'll study goni meka 5 subjects 5 Nyoka bade ogenda kiko eri abantu bali mu art nga neno mulimu jogwa nga no art sijja kwetaganga kugendayo nze nja kumanya nga bumanya kye babagambye okukola ki okukuba so because art babatera ogundi kati bali bakola ne bayenga balekawo gundi eyo gye bakoze kale naawe after evening gundi you have some hours so because era art namufunamu naye kati tuko okuregisteringa exams nga UNEB somero ligezaako okugira UNEB ng'egaana gamba alina kugira meka kati nga ngamba ntuddeko eri
nga masisola ati because nali njagala even after my intention until after nkolenga ebintu byange for commercial original intention nga ndaba bajeno ili tumwina bani basiga ebintu no gallery so nga nanga ndaba gundi yakola ki sente so gundi nga ndaba to wa history yalina ku repainting wa economics watch nda ku repainting nga kumusala ate so nga njagala nga ngamba nti nsobola okutimba ebintu yange my intention actually yali nti nsobola okufuna ekifo kyange nga mulimu ebisiige byange abantu bajjanga okukola ki okubiraba naye kati oluvannyuma so ngensigaza ku history economics geography ne divini no geography n'avaako history economics ne art divinity ne art so I got only 21 points and I went to Makerere entokayo nga nayo nali njagala nnyo lo kakati mpozi wano ofunye obubonero bumeka 21 kakati njagala nnyo lo bampadde naye nga ate najuza ne physical planning bamumpa government gundi kati lo nga points ze simulina kati omwaka semester esooka yonna nasomanga courses 2 nga nkyayagala ki lo bampadde gundi eno naye ate physical planning wamala gye bayita urban planning nga yo ni ku government kati nga evening mbeera mu lo de nembeera nobeera mu physical planning naye kati tuuka okukola exams ng'olina okuba nga wasasudde kati ngamba naye ngambe muzeeyi ampe sente za gundi ya lo n'amalako n'ebintu bino ebintu bino ebibiri kati awo kutula exams wesulira ki kandeke ki kandeke amateeka kamaleyo kosi yange gye bampawo government so nenyigira kati Makerere politically machazi okubiyingira nnyo byatandikira mu A-level naye Makerere yali turning point mu byobufuzi olw'okuyingira mu ddala Makerere yo nesimbawo olwo yabeeranga MP waayo bamuyita GRC Guild Representative ebeera Guild Representative Council yeno ebeera member of parliament kati eri ebeera council ti representing a holo n'abayizi baamu of course abaana babeera bangi sanga oli mitwalo just one holo abasulamu n'abo buli mwana yasomera Makerere alina holo gy'abeera attached to newaba nga tasula munda nga wa private kini alina holo gy'abeera attached to yali holo ki olwo yali Nkuruma so nempangula nenfuuka minisita wa natuuka mu Guild Council ne Guild President nampa appointment kubeera Minister wa Social Affairs mbeera zaki z'abayizi so kati nga abayizi gwolaba nti abayizi bane public holiday netuuse kamba organizingireyo some entertainment ogamba nti okolaganya abantu ba service providers ebidongo betadde ku kisaawa awo nagamba tubanasasula abayizi bajja sasulayo kasente bwe kati 15 abantu bayingire nga bayingira lepe so actually nemu earning and you have people you pay ngenga baki bayizi ngo ba facilitating kufuna ki out of gondi go wakoze mu arrangement quarter go in charge of this sector go in charge of this sector so kali Makerere much as to ina Guild president naye yali agabanyako obuyinza we had a Guild van naye ng'osanga Guild van eyo yali actually super custom ngo twala ne ku droppinga ku lectures abaana ne bakolanga ku dropping lectures nezigwanga gundi yatuuse dda okukima Makerere Guild gundi moroka ezze okupiikinga ekimye minister mutwala for lunch gyalina okola ki okugenda okufuna Guild canteen gyalina okufuna ki kyokulya so
that nayo netuteekako nebeerako level yatukola ki yabongerako eyo ofuna obuvunanyizibwa obulala wali bungi nga bugundi nga era nze chairperson wa faculty gundi bali bakola mu geography department kubeeyi mwali mugwa courses ezo zonna by then n'endala so nga nayo balonanga nga gundi chairperson gundi eyo faculty eyo then ndi ku lukiiko lwa representing abayizi ku lukiiko olutunulira emmere gye banaalya olwa university egamba bannange ebintu temujjabiwa baana so nga kwendi nga member si kufumbira baana bijanjalo bya kawuku ndi presenting nga member waliwo gender mainstreaming department esalawo obubonero bwebawa abaana abawala abayingira university okubongayo obubonero bweki so nga era ndi presenting abayizi ku gundi eyo so obuvunanyizibwa mu Makerere bwali bungi naye bonna n'emisi Makerere mu biseera ebyo nga naye agwa mu doketiyo yes naye nga muteeka emisi Makerere andi nemwesanga nga mufisize miliyoni 4 as students naye nomuyita olukiiko olutesitesi nogamba nti this I remember lwafisawo sente nentwale wa guild emugamba dean of students emugamba nti contribution eno gikoze towards the development of the university nagamba nti for the first time tewali yali alese sente kudibwe so abakulembeze abasookawo nga tebazza muzigo bazirya buli so kyenjukira nti mukolo ogumu gwe nategeka abantu abamu bandisappointinga omusijja namwogera kati ali mu parliament naye bwe tusinkana naye ntera omugamba kakati waliwo freshers ball kwaniriza abayizi abapya nga tulina okusala ente 4 nengera sente zagula ente mmeka 4 kakati ono kyeyakola bakola kodyo nti enyama bagireeta leeti ne bagira ka primo nyama nga mwezisa teekamu mu kifo gy'ente 4 ne bateekamu enyama ya nte mmeka 2 naye ne bateekamu ebigere bya nte 4 ne bakuba enjawulo kakati nga bamanyi nze bwe najja ojja laba bigere nja kulaba bigere kakati ate ne kwena ennyama eno ey'ente 2 oluuyi ne balutwala ewandegeya eyo ne baluguza ababukya kayosigaza ente emu n'oluuyi lutya lumu abandi badde ab'ente 4 kati nene tukawali ebigere bukolaki ebigere weebiri naye ate nga sigenda genda mu sepiki kulaba kakati enva nezitamala abaana ne bazikolaki abaana ne babirwaniramu wali mu kugabula so omukolo ne gutanyuma naye oluvannyuma ngene okizuula nti abantu baleese bigere kati omubaka oyo olwokuba kikyabuli mukiri lwemusanga palamenti kati naye gyali ate alina n'obuvunanyizibwa bwamaanyi lwemusanga yeesooka mangu mu bantu wetuba amabaka agamba omusajja ono yali alina sente yali anyimirizaawo ku campus leero olumu yampaako negundi n'obukadde 2 nga ndi bubi ng'agamba campus n'agamba naye twateeka gundi mu mukolo n'agula ebigere nga olakyusa n'agenda n'agula mulufula n'agula ebigere bye so nga amanyi ngenda kimuga ngenda gamba abantu naye ono so naye so Makerere netukimala andi kati Makerere eyo one time amanyi abaana bangi bayidayo abamu balemererwa Makerere not because balemereddwa naye eriyo abalekkyala z'obutafaayo kati lekkyala omupepa yange emu lekkyala yayagala I don't know lwaki
yagala ku maybe to punish me naye yalemera results zange za PPM naziremera okumala eya first year second semester naziremera paka first year third year no paka first semester third year nga paper yange mu results zimanyi ngangamba wa Uganda retake Yep. ningamba no popular renali manyi sinza ku retake nga manyi naita ne mugamba era nsube nafuna 75 nenga because ukola personal assessment kugundi chomanyi nagananga I had to mu third year nalini no okukozesa koti to compare eya university obazini ezaffe koti eyebweru kakati ningira kufuna papulanga ndagati njagala kusuwinga university okwagala okulemesa okuleeta results zange kati twagenda chancellor yali professor Nsibambi biki olwali nemba wa guni nti bwe banga bweritinga sifunye guni zange nakuwa wabida so then results zange I had got actually nalimba gaino nja nafuna 75 I got 76 so naye nga nfuna ki last guni so but then abana ne babere empowered era byatambulanga nti mufaka n'abalala abali babuliddwa empapula zaabwe nyingi musome lecturer yagenda South Africa okusoma naleka nga ebintu by'abaana guni results taziwaddeeyo nga kyokka agenze okumala emyaka egi esatu kati bano abaana balese eno nga kitegeeza balina okuddamu kuba ono gwalese otasobola ba max zaabwe naye out of that results zaabwe zonna nezirabika so era byatambula ngade yagize university nga kasima ino n'abala bangi abage so kakati tandika advocacy eyo yokulwaniranga olusa abayizi neki through there era twalina okwekalakasa kwa mulundi ogwo makerere okwekalakasa order of the day nibe twalidembike twalina kyatusukkako actually twagezako nnyo okwengeginga university nga tebinabeera naye kati bayongeza tuition nga tebatwebuuzizaako ffe ba students abakulembeze b'abayizi katugenda ogezaako kikakanya ng'olwedde bafulumiza ddana ebbaluwa nti nga already ku notice board kweziri kati ate nga abaana tugezaako bakakanya because twali close to them General Katumba Amalo yali IGP era I remember nitwanguwa mangu kugenda mu office ye etumugamba naye kati embeera olutalo lwaliwo okumala naku 3 abaana ne bawamba motoka zaki za polisi patrol ne baziwambira mu university mwaka ki olwo that is 2003 yeah 2004 ne baziwambira mu university lutalo lwa ddala kakati naye nga wakafanya olutalo tabuse naye ate mulina okugenda mulina okuva gye muli mwe mulina okukakanya ki abayizi amid tear gas eno neri ki ne mulina okugenda ku battlefield simwe mwategese ne mulina okugenda okukakanya abayizi mulina okugatta police naki n'abayizi olwo police egamba nga tebatadde motoka zaffe tear gas tagenda kugwa musomero kyonna holo bakubemu tear gas abaana balina okuva mbafulume yali mukambwe oyo nkuba baleeta nebika ebisooka nebigana okugumbulula ki abayizi nga balumba bulungi ne baleeta kasupa setugenda wa General Katumba Amalo oyo natugamba I'm actually sending reinforcement bayatayagamba ngenda kwongera bwongezi tumugamba let police first withdraw but I'm just going to add but at the end of the day so ne tulumba okukakanya embeera nga bali abayizi bagamba balina okuta abantu abayizi bakutte kati twagenda okulaba nga ekiyinza okuteesa kuta bano bokka waliwo abali injured bamu balina ku police wandega kyokka bakyali injured ne tukwata guild van forcefully
ne tugenda nga tumanyi nti this is on way tuzuka kanyime tugenda tubajja abaana bwe tubajja ku CPS abamu netwanga ne mukadukulu bakubyemu tiya gasi mulimu bayize bokka nga ne mukadukulu nga bagolowe bati nawe tiya gasi nakugerawo ku CPS abalento bajja wandega ntwatwala emulaga bali injured kati eri message ntugamba nti no abaana tumaze bakola ki banunula ebe bakutte bonna tukoze eki tubanunudde then embeera nekola ki so twali tulwana nnyo tumaleko ekisanjo kyaffe nga tebaddeeyo kwekalakasa university netukolawo so kati that is Makerere nenvaayo ani guild president yali Mukasa Ronald olwalira aliruddawo ali mu Enterprise Uganda in fact yesimbyewo egundi n'atayitamu e Kampala yesimbe kuba MP wa Kampala Central ne balodi ne bano yabadde n'abana ba bonsereko iki ne teyayisemu kuyade ku kadi ya Alliance so neera go mulembe ate gwe kwaddako n'abano bakibali abaani ebintu that's our time Bajiradi Karuhanga myaka egyo gyonna nagyeri wamu n'abagiridi presidents abo myaka gyonna tuli mu biseera bimu nga gye tuli so Makerere nenvaayo 2006 nenfuna akasente kange ke nafunanga Makerere oluusi mu functions obwo bupatipati obwo bwetugize nagalako nengulako okwo ekirombe mu mukono muno ekikuba amayinja ekikuba buloka nga naye ng'obeera n'oweereza akasente kakolewo naye nga ne bakubba kakati abantu abeesigwa of course batono naye nga ndabye nti nange nyinza okufuna akasente muki so kakita just abandoned it so nve Makerere olwamala degree esooka ntandikirawo nenfuna omulimu mu MTN Uganda naye ng'omulimu ogwo nve mukono eno sawa 10:30 on a daily basis ebiseera ebyo nga jamu waali akukeze nnyo obanga jamu era yali waali njogerako 2008 2007 so ngonoke sawa 12:30 olina okuba nga oli ku mulimu MTN nga tewali agenda kulaba naye nga system obeera oyingira onyiga wali so system yo nenotinga nti neeraga oluvannyuma baprintinga nti onoyaze saawa eziti ezo ogenda ng'ojja leeti ebeera penalty ekusalisaako n'omusaala kale nenkolanga oveno naye nga omusaala gwonna waliwo olwozukuka nga obudde bugenze nogamba nokwata piki otogenda linnya taxi nokwata piki nga nziruse njagala mu ddakiika 2 mbenga ntuse mu kibuga wakati kati transport yandikututte wiiki kumpi n'agenda mu lunaku lutya naye ng'oyagala kutaasa mulimu so ku MTN eyo naliyo myaka 2 kati kola masters tandika masters mukama wange ku MTN nga tebamanyi katuluka okukola exams waliwo ne ba students abalala 2 tukola masters mu business administration batugaana ogenda okola ki okola exams batugamba mulondeewo omulimu n'ebibuuzo jukira MTN bwe yali etandika tebaali recruitinga bantu ba degrees baali recruitinga nga senior 6 bali batandika beginning ddala kakati olina omuntu ali mu mulimu wa senior 6 ye mukamaawo amanyi bw'oyongerako omulimu gwe guli threat olina agamba nti netugamba ne bannange baali 2 tugamba oba batugoba batugobere tugenda tukola exams netugenda tugamba fortunately bwe twaddala tebatugoba naye nga twasala tugamba kale ffe tugenze so kijja so netumaliriza so MTN eyo nendesigninga mu 2008 nga gwako nga nfunye ekirowoozo olwekyokwagala ogenda mu byobufuzi naye ngamba omulimu guno gunkwata nnyo nga wetagayo ku budde netagayoko nti weekend gulinga ne weekend teriiwo
kakati nali nakafuna promotion nga they were going to give me 2.5 million billion ekitundu ate ebiseera ebyo zaali sente naye nga eno ku town council nali nsabye omulimu gwa physical planner wano ku Mukono town council okuwa emitwalo gyali 47 nengatako ne allowances ja mitwalo ngomali mitwalo nga 62 gyenjukira ngoli biri kitundu alina I resigned abakuli okumpi ne bandi tebaga nti omusajja ono alaka ali era mukama wange n'angamba bamutenyi n'angamba naye mulimu ki gwogenda okukola nga wakafuna ne promotion nemugamba njakulabira eyo saamugamba njakulabira eyo nda resigned era negakufunanga mu weekend ogendako mu constituency so nzija nentandikao nawano tebyali byangu okukolawo because omulimu kati ate gwe nali navuganya naye luli gwe nali ngenda okuvuganya 26 naye njagala kwesimbawo nembisazaamu nali ngenda nga akola ku frustration yonna okulaba nti sisemberera constituency era basooka kunyima mulimu wano kunshortlistinga bagana naye nga nawolo qualifications ngamba ye at least obutampa mulimu it is understandable nobutan shortlisting kati nentisatisa okuwabira kaawo ate ng'osabira eri ku district so nentisatisa okuwabira kaawo nengende YPP kakatulagera ne bampita to interview me nga nabali ne bampaki so nenkola mukono twakolamu ebintu bingi paka mukono weyafuuka municipality era embeera physical plan yasooka municipality eyo kati ate wenalizanyingira kugenda muki nga tetunagenda mu byabufuzi ebyebuvuma ogenda waliwo wempulira ng'olabika wabuuseemu ng'omwana omuto era azaalibwa abazadde abavubi bwe tukomawo oluvannyuma lw'okuwummulamu ono gwe tuli naye ye Honorable Robert Migadde Ndugwa ow'ebizinga by'ebuvuma agenda tunnyonnyola yakwatako ku lyato n'agenda avuba yavubako ko n'abazadde yakolokotako ku byennyanja yatundako ku byennyanja so emboozi eyo nayo agenda kugitubuulira tukyali wano ku Kyaggwe TV wabula tukusaba ekintu kimu nga bw'olaba sharing emboozi eno likinga ate osubscribinge tubenga buli mboozi gye tuteekayo ofuna notification n'akadaako kakoonamu n'omanya nti bataddeyo kino n'osobola okujja okulaba okyali ku Kyaggwe TV programu ani omuweereza era omwanjuzi ndi Henry Nsubuga.